Bobi Wine ne Bruno K bameetinze eside eno era nga ku side yemu mwana mulenzi munange kyaddaaki amazina ayingizaawo munange ekyuma eside eno ate nga ku side yemu nkugambye ategese munnange ate wali ekivulu bannange wulira ebitambula ku mwana mulenzi munange ate Bruno K era nga sigenda kubeera nga nkulisaawo kakasa nti no video gimpera like kosa ate no kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kakati nno kankutegeezeko obutambi obwenjawulo obadde bugetinga viral wali ku mikutu egy'enjawulo munnange side era nga bw'olabye munnange akatambi ako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa TikTok eside eyo kakati era naawo yabadde amubuuzaako wali naye yabadde mu kifo wali awayiraanye amazzi. Omanyi Bobi Wine alina ekifo kino ebusaabala eno ekifo kyo kya mutawaana nnyo era wootuukayo muganda wange ogamba nti neno ndi luddawa naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde eside eyo kakati era ku side yemu mwana mulenzi munange ate Bruno K ayingizaawo emmotoka. Mwana mulenzi ono tulabyeko ko wali amawulire agabadde gatambula nga bambi ali mu kuyayaana bambi ofuna emmotoka. Bantu bangi abamusonderako ssente Mama Fiina yamuwaayo miliyoni 10 bangi bayogeddeko ko wano mu katambi era nga finally emmotoka yo amazina agiyingizaawo nga bw'ogiraba awo kyuma kibadde kyakabya ate wali wonna munnange awo ng'essanyu libula omumota mwana mulenzi munange ate Bruno K. Basebo ne bannyabo team Bruno K finally emmotoka yaffe eyingiddewo. Njagala okwebaza buli eyatandika campaign Mama Fiina yampako miliyoni 10, Uncle Kuku yampaayo, Jackie O Webale, Generation Farida, all my fans bacontributinga ne besimenye baali bangi esente money naye ate sente zabadde zibulako nezireeta mukulu wange Amini yampadde balance yenna yaŋŋambye nedda olina okuba ng'ovuga. Amini yaŋŋambye leero nina okuba nga nvuga nansindika mu bondi. Amini baba Amini weebale ekyuma kino bajje kino tugenda kyoza kiva mu bondi tugenda kyoza. So thank you so much team Bruno K. Mwebalire ddala mwebale tugenda kyoza tucheke bwekityo nno era nga byebyo munnange ate biri mu kutambula nkugambye ayingizaawo ekyuma maanyi era nga bwogezako munnange okirabaawo awo eside awo naye ng'obubaka buno buli mu kutredinga ate wali ku mukutu ate munnange ogwa TikTok kosa ate n'emikutu emirala era nga ku side yemu mwana mulenzi ono yavuddeyoko wali n'agamba nti n'ataddeyo munnange ate ekivulu kye oba giyite show era nga ekiboozi munnange kigenda kutokoterera wali ate munnange ate Freedom City ennaku z'omwezi ataddewo nga 16 May nga 16 May era nga boogeza ku munnange okulaba post eyo gy'abadde akoze ate wali wonna bwe nti wenkoze era nga wenti era wencekinzeko ne ku mukulu munnange ate Bobi Wine eside eyo kakasa nti no video gimpera like kosa ate no kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti